Okirizibwa okuwasa omukazi asukka mu omu oba bw'obanga oli mukazi okirizibwa okufumbirwa abasajja abasukka mu omu ye kyawandiikibwawa ye mu ndagaano enkadde lwaki tulaba abasajja ab'amaanyi abatya Katonda nga balina abakazi abasukka mu omu Katonda alinga yali yabakkiriza okugeza Ibulayimu, Yakobo, Esawu, Dawudi, Sulemaani yawasa abakazi 1000 bweddu. Katonda yamukola ki? Ye lwaki ffe batugamba tulina okuwasa omukazi omu kye tugenda okuddamu olwaleero. Babuuzaako mwenna mikwano gyange amanya gange nze Lukomwa Jonathan bwe guba gwe mulundi gw'ogusoose nkwaniriza nnyo ku Jack Online Ministry teweerabira okusubscribinga sooka osubscribinge kona kadaako gwejjo sookanga okulaba vidiyo zaffe ez'olwokubiri awamu n'olwokutaano. Olwokubiri gubeera mukwano, olwokutaano tuba tudda mu bibuuzo eri abo bakkiririza mu Bayibuli. Kati bw'obanga olina ekibuuzo kyonna kye wasanga ng'osoma Bayibuli nga toyina muntu mukulu mwoyo wa kibuuza, noonya ku WhatsApp namba yange eyo obeera mugumiikiriza ate tokuba. Katonda bw'abanga akikutaddeyo ku mutima gwo okuwagira obuweereza buno ngamba mbyensimbi beera ng'okozesa Airtel Money yaffe namba yeeyo nja kuba musanyufu nnyo era Mukama akumpeera ennyo omukisa. ne t-shirt zaffe za Jack Online Ministry zatandika okufuluma. Kati bw'obanga oyagalayo beera ng'onnoonyako neera ku WhatsApp namba yange eyo tubeere nga tunyumyamu. Leero nziza okuddamu ekibuuzo kino: lwaki abasajja ab'omu ndagaano enkadde ab'amaanyi abatya Katonda abatuukirivu balina abakazi abasukka mu omu kyokka bwe tutuuka ku mulembe guno batugaana okuwasa abakazi abasukka mu omu ye kyawandiikibwawa? Katutandikirewo. Welcome back to Jack Online. Ekibuuzo ekisooka: ekiragiro kya Katonda kiri ki? Oba okwagala kwa Katonda kwe kuliwa ku bufumbo ki kyayagalira ddala? Katonda ye yatandika obufumbo bwasookera ddala. Yatonda Adamu ne Eva n'agamba bw'ati bwe yali abagatta. Olubereberye essuula ey'okubiri onyo olwa 24. Omusajja kyanaavanga aleka kitaawe ne nnyina ne yeetaba ne mukazi we, nabo banaaba omubiri gumu. Yagambye atya? Ababiri bafuuka omubiri gumu, musajja na mukazi. Si musajja na musajja, si mukazi na mukazi. Ate yakozesa sinjula. Omusajja kyava aleka kitaawe ne nnyina ne yeegatta ne mukazi we, ababiri bafuuka omubiri gumu. So si bakazi babiri ne beegatta ku musajja omu ne bafuuka omubiri gumu, nedda. Ate era si basajja babiri tibeetaba ku mukazi omu ne bafuuka omubiri gumu, wabula musajja na mukazi. Mu ndagaano empya Timoseewo ekisooka essuula ey'okusatu onyi lwa 2 egamba bweti: kale omulabirizi kimugwanira obutabaako kyakunenyezebwa abeerenga musajja wa mukazi omu. Olaba okwagala kwa Katonda omusajja ku mukazi omu. W'ogenda mu lunyiriri olw'12 n'agamba bw'ati: abaweereza babeerenga basajja ba mukazi omu. Oyagala okuweereza Katonda olina kubeera wa mukazi ogu omu. Kati oyinza okuŋŋamba bagambye baweereza, nze siri muweereza. Tito essuula esooka onyi lwa 6. Omuntu bw'atabangako musango ng'alina omukazi omu. Kati bw'obanga toyagala kubeerako musango mu maaso ga Katonda olina kubeera wa mukazi omu, kwe kwagala kwa Katonda. Ekibuuzo ekyokubiri: lwaki abatuukirivu ba Bayibuli ab'endagaano enkadde bawasa abakazi bangi era Katonda yabakkiriza? Katonda tabakkirizangako, yali yabagaana. Abaana ba Isirayiri bwe baali bava mu Misiri nga banaatera okutuuka mu nsi ensuubize, yabagamba bwe munaatuuka eyo nja balondera bakabaka, naye kabaka oyo muwadde obukwakulizo obu. Akakwakkulizo akasooka butawasa bakazi bangi. Mu ky'omumateeka ekyokubiri essuula 17 onyo 17. So teyeefuniranga bakazi bangi, omutima gwe gulemenga okukyuka. Katonda yagaana bakabaka ba Isirayiri okuwasa abakazi abangi. Kati Dawudi bw'abanga yakikola kyokka nga Katonda yakigaana, yamenya tteeka lya Katonda. Sulemaani bw'abanga yakikola toyinza koppa Sulemaani n'okikola. Mulimu ebikolwa ebirungi n'ebibi eby'abannabbi. Bannabbi bantu nga ggwe bw'olimba, bw'oyenda, bw'ofuna ebirowoozo ebikyamu, ebyo byonna baabiyitangamu. Obutuukirivu bwabwe
tebwabeeranga bwa bikolwa byabwe, naye tunoonya ekiragiro kya Katonda we kiri ekyo kye tukola mu Bayibuli so si ebikolwa bya bannabbi. Kankuweyo ekikolwa ekibi. Nuuwa bwe baamala okuva mu lyato n'anywa omwenge n'akunamira batabani be. Kati gwe tolina kunamira batabani bo olw'ensonga Nuuwa yakikola. Labayo Sulemaani bwe yawasa abakazi abangi mu Bassekabaka ekisooka essula 11 okuva ku Olwokusatu. Era yayina abakazi 700 abambejja n'abazaana 300,000. Abakazi be ne bakyusa omutima gwe kubanga olwatuuka Sulemaani ng'akaddiye bakazi be ne bamukyusa omutima gwe okugoberera bakatonda abalala. Olaba ekyavaamu, bakyusa omutima gwe n'agoberera bakatonda abalala, era ku nkomerero omutima gwe ne gutakyukira eri Katonda. Waliwo n'essaala za Dawudi z'otayina kusaba. Kati okugeza Zabbuli essula 55 onyolo 15 yali asabira balabe be bw'ati bwe yagamba: okufa kubatuukeko nga tebalowooza, bakke mu bunnya nga bakyali balamu, yali ng'olimbizzaayo. Gwe koppa ekiragiro kya Katonda kye kigamba so si ebikolwa bya bannabbi, ebigambo bya bannabbi. Ne Pawulo yakolako ensobi njikuwe. Pawulo yagenda ne John Mark nga bagenze okubuulira enjiri. John Mark n'akoma mu kkubo n'addayo ewaka. Kati Pawulo bwe yakomawo mu lugendo olwaddako olwokubiri yagamba sikyasobola kuddayo na John Mark ng'akyamunyiigidde olw'ensobi eri. So ng'ate Pawulo yatusomesa okwagala mu Bakolinso ekisooka essula 13, okwagala tekusiba bubi ku mwoyo, okwagala kugumiikiriza, naye ebyo byonna teyabijjukira. Adamu yakola ensobi, Nuuwa yakola ensobi, Dawudi yayenda ku muka Uliya, Ibulayimu yalimbalimba mbu Saara si mukazi wange, oyo sisita wange. Mu Bayibuli mulimu history oba ebyafaayo eby'abannabbi n'ekigambo kya Katonda. Kati nnabbi bw'akola ekigambo kya Katonda kye kigambye, ekyo kitwale kiteeke mu nkola. Ne bw'akola opposite, n'akola Katonda kye yagaana oba nabba n'alimba, ekyo tokikola. Ekibuuzo ekyokusatu ate era nga kye kisembayo, bwe kiba nga kyali kibi okuwasa abakazi abangi, lwaki Katonda teyabanenya oba n'abakuba emiggo oba n'abaggyako obwakabaka? Katonda tatusasula okusinziira ku bibi byaffe. Si buli kibi kyokola nti Katonda agenda kukuba emiggo akuggyeko omulimu olekerawo okuweereza. Nedda. Zabbuli essula 13 onyirwa 10. Tatukoze ng'ebibi byaffe we biri, so tatusasudde ng'ebikolwa byaffe ebitali bya butuukirivu bwe biri. Katonda tatusasula okusinziira ku bikolwa byaffe. Omuweereza wa Katonda oba omusumba bw'abeerako ekibi kyakola nga ffenna tukimanyi, naye n'asigala ng'aweereza ng'asabira abantu bawona, ekyo tekitegeeza nti Katonda akkiriza omuze ogwo oba ekibi ekyo. Katonda ekibi asigala akikyawa era abeera ayagala akyuke, naye amugumiikiriza ate n'asigala ng'amuweereza. Ne bannabbi bonna aba Bayibuli sigamba nti baali batuukiriza byonna okusigala nga baweereza Katonda. Waliwo obunafu obumu bwe baalinga bayitamu. Kati lekerangaawo okujajinga omuntu oba n'okoppa musumba wo omuze omubi gw'akola n'olowooza nti Katonda yakikkiriza engeri gye kiri nti musumba yakikola. Teri kyensinga kunyumirwa nga kusoma komenti yo. Kati nkusaba onteekere wansi mu comment section lunyiriri ki lw'omanyi olwogera kuwasa abakazi abangi, Bayibuli ekikkiriza oba ekigaana? Kinteekere wansi mu comment section. Kwebaza nnyo okubeera ng'olaba vidiyo zange. Amanya gange Nzerukomwa Jonathan. Teweerabira okusubscribinga okoone n'ekkadaako. Nkwagala nnyo. Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Tuddemu ku lunaku olw'okubiri n'olwokutaano. Mbagala nnyo, bye. Weeyitire ku WhatsApp namba eyo weefunire t-shirt za Jack Online Ministry mu colors ez'enjawulo. Tosubwa. Don't forget to subscribe to Jack Online Ministry.